Genome 7 kata asula Ngugumuka asula mbilozo asula alota ebigambo ebyentisa asula Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine mulaba atudde mu ntebe era nga abasaluti zivuga okuva mu bannamagye abakulu nga bakubira commander in chief of armed forces ow'ekkumi Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine akacovula buli kigambo ekivaayo buli kimu kikoleddwa era bangi basasuddwa obukaba propagandist abenjawulo okulaba nti bafuba okwonoona erinnya lya Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine naye ate avuga mu speed mpanvu tebasobola kumusisinkana ebigambo bino yajja nga byetegekedde nsobola tulaba akatambi kano ogenda kakasa nti Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine muzito azitoweredde mu 7 era generali omulamba Saabalwanyi wa kuno ekigambo kyamusitoyeeko kakati naye buli olucha tulota nga Entebe agivuddemu okankana kwatandise eno gyali predicted to cover Genome 7 Entebe era yajjanga mukambwe nnyo era nga bwe tudde wano katunula wali mu nsonda yafubutukangayo mu nsonda after kutulinze ebbanga lyonna eryo that is not an issue najanga mukambwe nnyo nagamba you Banyarugambos I know you want news let me first do some work then I speak Museveni tukabwate natula na signing empapula bwachusa bwa signinga no bwa signinga ocha interpreting I'm coming to about Kyagulanyi Museveni amala ku signinga yogera ebigambo bingi nnyo bwe biti nga byogerera abaki abazungu culture ya fe ensi ne kubendura omuzira wa fe bwe kugerageranya n'ekyaliyo biseera twatuuka na bayita ndatenda omusajja agenze yagenda okudda nga ayogera ebiribi era mujukira ekyaliyo teeka nayo kwaki erivaayo so recently wano eteeka ne bwe lyakomawo lyalimu ebintu bingi era singa ojjuka ne debate yaliwo lyafaananya attraction eno okuva mu bantu ab'ebweru ng'ogyeko ne parliament tujjukira bulungi abamu ku basumba era nga Kyagulanyi oyogera ki yali point y'abamu ku basumba abamu yali point y'abana byabufuzi abamu so it looked like kyali kigendere kya muntu si ky'abantu living around parliament ngekola emirimu gyayo sinakwogera ku parliament nti era bwe yavangayo era ojjukira n'omu ku basajja mutaana wa Museveni era akola byera akola ku tweet ze ezimu they were going straight to Mwami Robert Kyagulanyi Sentamu about his view era nzijukira teyabaddamu yasirika kati towards the signing mu parliament ndowooza lwabaddamu naga nti nejo nolwakadde the history of this may be long nembadde njagala tutaputeko ebigambo by'omukulu byayogera mu bigambo byayogedde mulimu ebigambo bibiri byensobola okwogerako because I don't want to look like I'm defending Bobi avudde n'ayogera naye njagala nange nkolesa obwongo bwange obuzaale ng'omunauganda ekigambo bw'oyogera ekigambo conscious kwa yabuzibwa ebigambo bino oyagala kukyusa mu bigambo byewayogera n'agamba I transformed bono yezikigamu transformed it is change change era nakiwerekereza ebigaga nti by then yali muvubuka atejjusa bigambo byakola ki byayogera ne bamugamba then if you become a leader in Uganda will you allow this to go on oba ojja kukisendoza ngamba I will be conscious kigambo conscious bw'okinonyerezaako kitegeeza nti however much you feel pain but you give it time to think conscious njagala kwebaza mwami Mike ono obutafaanako ne muganda wange oli I think it is the first time okulaba omuntu ava ku ludda luli ng'ayogera kyayogedde nti we all believe Bobi andibanga takkirizamu ekyo kyakola ki mu ekyo ekitwalibwa nti yayogedde but at least akolesa kiri ekigambo kyasimanyi I'll be conscious era nakiwerekereza nti by then nali siina kyenejjusa but being a leader Michael Gundi Owen tuwadde wano we all know what has been happening in Uganda ng'osanga nti naye omwana asaana kufa but who has that command
a leader. N'omukulembeze teri mukulembeze alina buyinza obwo. Taliyo. Kwanga bingi ebibaddewo mu nsi yaffe, looking at human rights issues, looking at the issues of corruption. Nti scandals zonna ezizibaddewo ezibeerawo. Tuyina ebikolobero bingi ebibaddewo okuva mu bakulembeze baffe, okuva mu bantu baffe aba bulijjo. Gye wanditenda onyasaana kufaana, but going back to our constitution, who has the powers of taking life? I think none. What we should do now, it is digging more, in the words of Robert Kyagulanyi Ssentamu. We should ebigambo bino handle the betu issue affectinga bitya cautiously. nga culture betu affectinga bitya nga banansi. John had clear. I don't say Bobi Wine is believing that. I think your words were very clear. Bobi Wine aina kustandinga kuchi kuche yayimbako ne bamubabiza nagamba kino. Did you just time and listen to him? Yes or no? Agambe no. Like who? Is be a leader. Like who? Give me that leader. Who have ever said that? Kwani Museveni gwe mwogera konti yabisayininze recently mutabani we in law. Mwami lwa bwogo. Yabadde bwe nabagamba, it has never been the business of the government. It was a business of the people and the members of parliament. Era fenga government chiroza ochichusa. Pino kujukira moto ya. Oh, and I get my point. Ndine Museveni gwe wesiba. Government ye kugamba it has never been their business. Katonda yagamba chikuteke. waliwo issue kati nze just kikinawulira kino ekyogamba nti etteeka lino balireetawo okutagetingazi. Bobi si muli wa bisiyaga, ffenna tumanya ino omukyale waka. Naye ekintu kyayogera ekyo nti etteeka balireeta kutagetingazi. Ndowooza oba agenda eri bali abagamba nti ali ebisiyaga. Kakatala nyoma Owen. Ono mukulu. Bwengo wa government. I've been watching. Ali mu bitongole ekintwala in the line of government. Do you have any information ensonga eno yali ya government era esakutwala omusalaba nti yagireeta? Basalwa yagireeta. Was it a business of the government? Eno nsonga ya bannayuganda. You see? Okay. Even the government can't stand it. Mwebali nnyo. Mukomenti yako ku nsonga ya I know some of my MPs who work with the NRM government. My MPs banga bamu bakolagana ne government ye NRM. Ntandikire wa Michael. Oyo ensonga ya ba MPs okubeera nga bakwatagana ne government ekisooka teriyo MP atasasulibwa government. Kituufu. Ba MP bonna bakozi b'abantu naye era bakozi ba government kuba akasente konna ke bafuna kava mu kofazi zaani za government ate bonna ba MP bamanyi omukulembeze waabwe omutuufu ng'ogyeko proxy president oyo abeerawo dummy president abeerawo ne bagamba tulina president waffe bamanyi president omutuufu ali mu constitution ng'ogyeko nga wolaba tulina bu small gods ne tubeera ne god era oba owandiika bino ebintu waliyo president gwewandiika ng'okozesa capital letter ne president gweokozesa ki kano ka small p. So president omutuufu bamumanyi era bamanyi allegiance gye balina ogipeyinga. So ekyokugamba nti waliyo ba president abakwatagana na NRM bangi ffe bangi betumanyi n'abakulembeze bennyini nga bangi abakulembeze mmwe be muyita ba president bammwe nga ffe tumanyi nti balina akaseera ke batuuka nga beetaaga ki oba famire zaabwe nga n'abamu otresinga baaka nga famire zaabwe oba bakyala baabwe bakukyalo kimu ne president ono gwe babeera boogerako nga ne Christmas bagenda kubeera wamu balye Christmas batuula wamu ne balye. Bannayuganda bakooye okwagala obbazannyira ku bwongo era baagala nnyo okulabisa. We have three presidents in Uganda. First citizen Mwami Yoweri Kaguta Museveni, people's president, then the president y'omulala or an NUP. Uganda president bakolaganira ddala ne government bano betulowooza nti ba president during the omuntu abamulala ekitene ekiro abamulala nga era bwe nkugambye nti ba president abo ba small presidents bamanyi president omukulu mukama waabwe era bintu bingi
bye bamanyi nga tebasobola bituukako nga tebayitidde mwani mu President Museveni. Kuba nammwe mutunuulire eggwanga kati nga wetuwulira nti omuntu agenda keera ku makya agende mu nsi endala ayogerere Uganda amafuukuli agambe bannange teri mirembe teri democracy teri ki naye bw'ava wanayita ku kisaawe ky'ennyonyi awo ku State House bw'ayita ne yeeyongerayo n'agenda wa Entebe n'ayitawo bulungi n'ayita ne wali aba ne bamukubira mu stamp n'akola ki n'afuluma ng'ayiseewo bulungi n'akomawo gumanye emirundi emeka gy'agenda wabweru n'akomawo nga talina na buzibu nga ne security agirina. Who has the assurance of life in Uganda? Naye wibuke watuuka eri waba atuuse eri ate n'ayogera n'agamba Uganda teri mirembe. Jona kansoke malirize n'atuuka eri n'agamba gyenva tewali ki mirembe naye nga wavuze okuva ewakaawo n'otuuka ku airport n'ogenda n'oyogera byoyogera era n'okomawo n'oddayo ewaka. Kitegeeza nti ono omukulembeze mukwano gwo president akuwadde eddembe okubeera ng'okola ebyo byonna era mukwano gwo alina ne recommendation zaafuna. Statement yakoleddwa Principal Kyagulanyi kuba MPs olowooza yaleseewo ko shock mu ba MPs. Talina shock gye yalese ba MPs oba MPs teriiyo MP agenda kubanga before the public okiteekako nti ogamba olimu opposition naye okolagana na bali kirabika bulala. Olaba bannayuganda nabo bategeera tebali ku bino bantu ba politicians bategeera nti abantu balina okukolagana gwe judginga ng'okozesa the rules of natural justice. Nsonga ki ennyo esobola okugaana omuntu wa Nuupu MP wa Nuupu okubeera nga akwatagana ne NRM okubeera nga asobola n'okubeerawo ku mukolo fundraising ey'omubaka wa NRM. Nze nga buli nnaku nkeera wano n'embeera ne Jona nze sirina nsonga lwaki Jona tabeera best man wange ku wedding yange ekyo ebyo bibeerewo byonna lwakuba biri politics. No politics nze nkubulira Owen politics talina kubeera nga ayawula omuntu yenna. Ababaka ba Nuupu bangi mwe bemumanyi bemwogerako batono nebemwogerako bangi nanti wetugambe batono Jona otamanya erinnya mbamanyi naye mwogere ntono gye bali bwetubeera ano manya gatuyamba abantu abo kyobalaba nti n'ensonga gye tusooseeko nti it's not the topic gye tusooga nti yemmere gye tulya nti buli omu amanyi kyakkiririza. Me meeting Michael from NRM tekinzijjaako endowooza yange ekyo Jona nakigaana neetera ku abaana ekyokulabirako zebbanga limaze mu Kampala si kuba ndongo sinywa mwenge naye abakyali bange abasinga banywi ba mwenge oshegera nze abasinga bakyali bange banywi ba mwenge bakubi ba bidongo naye nze nonaku nali ngezizaako kutambula naye bwe ntuuka mu bidongo ntolokayo kuba simalaako sibisobola. So nti enkolagana ebiseera ebisinga abantu gye boogerako mu byobufuzi yanjawulo oshegera bukedde enkya Bethcam obadde muntu ayogera abantu byokola ki bye bategeera ne bukye enkya ate ng'obalaga nti byayogera gwe kenyini wali tobitegeera. Waliwo enkolagana ezitusobola okwogerako on this is Kingdom TV era ojja kusangayo TV endala enkolagana yaabwe tejjaawo kampani zino oshegera daika ne daika basinkana tekijjaawo kampani zino wabula bwe musinkana mwogera ki. Ensonga ya mwami Kyagulanyi yanjawulo nyene ku bye twogerako Michael byayogeddeko nti ba MPs being a friend to NRM person ekoma kuki abakulu abasinga bali mu government besi bakandukana aba bantu ffe tubasinkana kiro lwaki tebabaleeta ebyo byobakolera y'ekiro. Mwami Bobi recent ayimba Odima n'agamba nti yayogera ku Narumansi ayina we yatoka n'agamba bwe kiba nti bye mukola mu nzikiza biyamba ffe lwaki temubireeta mu lwatu. Ntera kwawo ekyokulabirako ebiseera ebisinga Bobi byabeerera mu parliament yabonganga nnyo n'abasajja abo ng'ensi ekola ki era tekyafuukanga topic nti Bobi akolagana nabo because it was open. But what do you do after? kati kukyaba MPs Owen tuze tukirabako scandals ezibaddewo ng'owulira omubaka akukuta bwe kimutabukako n'ayogera kyokka tukimanyi nti gye bali. We have friends betumanyi nti omuntu bw'ati twabeeranga naye naye ne bw'omukwera essimu isaba ne yeebuzaabuza. So nti nze ndowooza twawule enkolagana ezimba n'enkolagana eyawula.
Bemusinkana n'omubaka wa NRM mwogera ki waliwo abantu nga ba Uganda tojja kubaawula oshegera kati botuna Antamong speaker wawa ebigambo byayogera bikulagira ddala nti ayina personal issue ne opposition leaders abaliwo oshegera nti ye gwatego kyoyite ekyokusaaga ye for her it is a business ne Museveni azakyogera lwatu nti bw'aba ayogera kwa nti enkolagana ye n'aba opposition si eno ffe gye tulowoozaako ey'omugobe yantirirwa kwa ne munansi eye yakumenya omuntu wayimya naga nti the next election there will be no opposition guba mutima mulungi twagala bukyenkya tulabeera irodinga nga bwatuula wali ne Ruto banyumye ku nsi yaabwe mwami Mwami Museveni Chagwembo yali in fact yakitandikira Mwesi zine ntabula asimbi ganti bana fete tuina bogera ne Mwami Museveni so long as twogera ku kintu ekitwala nsi mu maaso n'amagenda ge takikwekangako sona kine kyaba ne bwe yali eruwero yakiddamu yaganta abantu bagamba nze ndi arrogant isa nga tuli betefu kwogera ne Museveni so long as akiriza twogere ku magenda ge who has not seen it in Mwami Museveni watuuse and say Aniategeka magenda ko I gave you a chance uliza anata kiraba nti ensi yaffe wetuuse yeetaaga transition yeetaaga enkyuka kyogamba Mwami Museveni mu na Uganda yekka because singa Mwami Museveni akkiriza ne batuula nga bwetudde wano yogera ebibyo ne bana bakwanya bogera ebyabwe ensi ekole ki esalewo ekyo kyokwekweka lwaki oyagala osooka oyite mawo omukubye ebifaananyi omukwase document nkyo omuwa ekifaananyi kekugenda kwatagana esaawa eno mawo front gye yaleka ey'okukyusa eggwanga kati yagikyusa agitunuza mu baani enkolagana ye n'abakyala nga babeti kamya babeti bitwisanywa nakiwala yaragawa mumujjukira eyo enkolagana je bogerako omwami Kyagulanyi ayogerako omubaka yali ayogera esaawa eno bomanyi baragawa ye enkolagana omusajja gyayogerako and for him he gets information agiina kwanga abamu bali muwuliza by the way and the worst of Museveni's government munda bennyini beberyamwengu benyini yaganda jono oyo mulaba obeera naye awo munange wuuno by the way boba abayamba buyambi n'obutabawa bifaananyi ebimwali kuumoshegera babimu ate benyini kati kyogamba kana katamba akafulumye nga amajiga kuba abantu kakute yadde muntu wa bulijjo sikiwa yadde akakwatira sente sikiwa gabadde mawulire nti mu system mwenyini mulimu atakanya n'ebyo ebikola ki ebikolebwa era yatipinga Kyagulanyi ngani munange ndo nkubuulire owe no yesu kolagana naye nemanya woko machi kale tajja kujja ku buli omu era kolagana wonga abamanyi era bwe yadawuzika yagambye mulimu be mumanyi ne mutamanyi as of yet ekigambo yet kinoonyerezeeko bijja kuvaayo maaso eyo as of yet kati naye tumumanyi Jono yo mulaba mukwano gwange okuva wetwasiika naye tulina ebitwawulana ne bwakwata tebitugatta President wa NUP kyeyayogedde kuba aba MPs abakolagana ne government okolagana ne government si kibi kubanga emirimu bonna gye bakola gyakuddukanya government naye kizafu gye njagala obbawa nze ndi musajja musiraamu nyina mukwano gwange omu ku mikwano gyange egy'amawulire bamuyita Paulo Mugaba musajja weerubaga tutera obbeera naye swala bwetuuka nga tuyita ku muzikiti Mugaba Paulo soko oyibirire atera okunvuga n'apaakinga nenyingira mu muzikiti n'ensaala olwo twawukanyizza eki enkolagana nenyingira n'ensaala nemmaliriza okusala netukomawo muki mu nkolagana kikyotegeeza kyentegeeza bano ababaka ba NUP balemeddwa okutegeera enkolagana gye bayina ne NRM oba ne gavumenti omulamu ogwabaleeta oba enzikiriza yaabwe y'ekibiina bwe bayingira NRM bwe yingira mu muzikiti okusala nabo abanupu bagenda okitegedde ate ne bakomawo ne mu NUP eno ne bakola ki nayo ne basaalira bagamanta ebyofubyano bya ddiini okitegedde osalawo either oli musiraamu oba oli mukatuliki kati bw'oba osazeewo nti oli musiraamu fe obeera ne shahada naye tetugaana kukolagana n'abatali baki
basiramu niwe tulaba ogenze mu church wa pastor Kiganda gotandise okuba ennanga mundu naaka musiramu batandise okuba ennanga era kakati Bobi Wine alina empigo yakonyeko mwami Kagabo yatandika okuba ennanga kati awo fe tuba twebuuza naye ono akyali musiramu ono atandise okuba ennanga gundi era tumugamba nyweze nzikirizayo mwina akagundi akojona nyweze nzikiriza kati mwami Kagabo anyweze nki enzikiriza ye omuntu atayina so ku nsonga ya priest yayogedde wali omukate wabula muliro tugambe tufunye emirundi 4 awe tuli kazi okay ndowooza mubiwulidde bulungi ensi yonna kati emanyi ddala ate bakkiriza ne Kyagulanyi kyayogera ate ng'agenda okubyogera abaalina obujulizi ku nsonga z'abayogera ati neyo bye bisuza ajja no Museveni nga teyeebase nga yeetakula no yeetakula wali nga yeebuuza ebibuuzo bingi nti naye omwana ono Kyagulanyi ensonga zange azitegeera atya ambuuka atya nembaza kano ate nandetirawo kano neneekoona nga buli kadde General Museveni takyabitegeera ennwana yali yeyita Ssaabalwanyi naye engeri Kyagulanyi Ssentamu gyaleetamu ennwana ye General Museveni naye emusobedde buli kyakola kino nga Kyagulanyi akibuuka kati alemeddwa kyovulaba afukumula omusimbi buli kadde buli sekita agiteekamu omusimbi alemeddwa n'ensimbi eziteeka mu kukola enguudo okujja ebijja mu Kampala wabula aziteeka ono abaana nnyambako oba oli ananvumira bulungi oba oli anankola atya takyali stable mu byakola naye nga awo wonna gwe bayita kanzunzu anaatera okugwa y'ekigo ate banaga tweddiza obuyinza bw'eggwanga lyaffe mbaagala nnyo Mukama Katonda asaba nkuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere bwana bakkiriza Lugaba Namugereka mweraba